Nkwaniriza ate era nenkwebaza okuba omulabi omulungi owa Fake Media. Ku sseeti olwaleero ninako Honorable Ajja MP Kalungu East era nga tuli Kalungu wano mu makage wano e Kabale Bugonzi. Njogera ku Honorable Kiruruta Yusuf Junior Nkeretanyi. Tugenda kunyumyamuko naye abadde amumanyi weeyongere omutegeera ate naawe abadde tamumanyi okitegeere kye tuliko. People power, our power, awe tuli. Naye nga sinaba mukuwa nalabye balina abantu be baakutte abadde bayuza ebipande. Bwe mbadde nzija okukola interview eno ne Honorable Kiruruta eno ndowooza tekiriiyo nnyo, sirabye be baayuzizza. Simanyi oba kiri waffe Masaka naye mwongere tetubiraba balabika babiyuza kiro naye singa omanyi sente ze tutadde embipande naye wano ndaba tebannabiyuza balina be baakutte ye Masaka poliisi mwebala kubanga bwe babiyuza tubadde nga tubizzaawo naye twetamwatamwa dda kubanga emabegawo mu gw'omukaaga ate poliisi yennyini nnyini oba SFC oba kino ebitongole by'ebyokwerinda ate bye byabitimbulayo kaakati mu ngeri ey'enjawulo n'ogamba kati ate oba bakolera ani. Naye ate ekibadde kinsanyusa nti tewabaddewo bya kibiina gundi nti bebayuza byokka. Mbadde ndaba ebya NUP babiyuza pozi DF, ebya DF ndaba gyebiri naye ebya NRM nabyo mbadde ndaba babiyuza. Kaakati kansubire naye ekyo naye by the way omuzoogo mubi abakikola mu kikomye. Honorable nsanyusa okusinkana abatulaba babuuzeeko beeyanjulire. Abatulaba era nga mutuwuliriza yonna gye musinzidde mbalamusaako nnyo n'embeebaza gyonna gye musobodde okuba nga mutuusaako engalo abafunye ebirungi mbegattako okubeebalizaako Katonda nti alhamdulillah so nga ate era n'abafunye ebizibu eby'enjawulo era byonna tusigala tugamba alhamdulillah kuba mu mbeera ennungi ne mu mbeera embi Katonda yasalawo nga bw'abeera ayagadde so nga mu ngeri y'enjawulo nyolerwa wamu nammwe mu bufu obwo. Erinnya yenze Kiruruta Yusuf Junior Nkeretanyi. Nkeretanyi linnya lya lugero luggwayo nti bagitega amenvu erya bibombo. Anti olwo lugero luggwayo nti Nkeretanyi bwe bagitega amenvu erya bibombo. Okukeretanya kitegeeza bukujjukujju. Naye mu lugero olwo Enkeretanyi mu lulimi lw'abajjajja ab'edda baateranga okusogola amabidde nga bagaziika mu ttaka okijjukira kati bagaziikanga mu ttaka bagasimangayo nankumbi kati enkumbi yatemanga ekikuta olwokuba bagajjangayo gengedde eryenvu ne likola ki ne liyitamu ne bagamba eno enkumbi ngezigezi Nkeretanyi bw'oba obadde ogitezemu envu etema biki bikuta so kisobola okukozesebwa ku kintu kyonna kitegeeza bujagujagu bukujjukujju okukerettanya. So erinnya omuntu asobola oddituuma yenna aba ayagadde. Eri omuziro lye lya Kiruruta ndi musajja neddira mpologoma era nga nzaalibwa omwami Kiruruta Yusuf atudde awo ku Mutala Kasaali akaddiyeemukko egy'obukulu asoolo byali myaka nga 77 n'omukyala kati omugenzi Juliet Nakanwagi agalamidde era ku mutala awo Kawembero mu constituency eno eya Kalungu East. Ndi mwana nzaalwa enkuliza ate era omutuuze owa muno mu kitundu mwenzaaliddwa mwensomedde mwenkulidde okuggyako emirimu gyange nti gyo si mwengikolera wabula nkoleramu egy'obulimi naddala ng'okulima emmwanyi. Yesebo awo nyine otuba tutandikira twongere okutegeera kubanga waliwo abatulaba wano ng'akulabye omulundi ogusooka oba oli awo abadde ayina eri ewala gy'akumanyidde naye ate kaakati oli politician ojja kuba memba wa parliament. Kati sooke tutandike wano okutegeera taata otugambye Kiruruta Yusuf naye senior amannya taata yakutuuma amannya ge gombi of course era yagantuuma nze nazaalibwa mu mwaka gwa 1993 ngenda kuza omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu naye mu kalulu ka 96 kansanga nina emyaka 3 eno Kalungu yali kawunte omugenzi ow'ekitiibwa Joash Mayanja Nkanji ne Kintu Musoke besimbawo ku bwa MP obw'ekitundu ekyo kati
munaye from out of the blue nange saamanya netuuma amannya gaabwe bombi era nakula mmanyi nze Junior Kintu Musoke Mayanja Nkanji. Kati bwenkula nyingira mu ssomero bambuuza amannya nga waayo olw'okuba omusomesa mu ssomero eryo yali amanyi muzadde wange n'ayita mukulu wange aweeyo amannya gange bagenda okumpitanga mu kirasi Kiruuta Yusufu nze nga sigamanyi ne baŋŋamba yeggwe ne ndyoka ntegeera nti yenze Kiruuta Yusufu. Kati bwenkula mbuuza bazadde bange lwaki nali manyi nze Mayanja Nkanji Kintu Musoke lwaki sigeeyita nti gugu wali wageetuuma biseera ebyo Mayanja Nkanji ne Kintu Musoke baayitangawo mu kampeyini nabeeranga bute nga taata nsanga mu nkuŋŋaana zaabwe nga jankima. Kati ndowooza gye najja amannya gaabwe ne ngeetuuma ku myaka 3 naye buli awo ne kinnondoola. Nze ndi mwana we 12 mu maama ne taata. Maama yafa mu mwaka gwa 1998 yatuleka abaana 12 mu taata era ne taata yatuzaala 12 so bwentyo bwenkuze ndi second last era bakulu bange abasinga balina n'abaana abansinga obukulu. No anti owe 13 yafa naye saamulabako ndowooza yafiira mu myaka egy'obutaate nga nze nali sinnazaalibwa. Omuggalanda weno wakati omuggalanda anzirako yasembayo mama yafiira nze yandeka nina emyaka 4 n'ekitundu oyo ye yamuleka ayina gumu ndowooza n'ekitundu. Nti essanyu lya maama temwalirozaako naye kasita mwayonga. Of course tetwalirozaako ng'omuganda bwagamba nti olusala ekyayi luleka munyeera kusaasaana era mmange yonna gy'oli kama akummuza emirembe tuli kwegattako nga naffe tumaliriza emirimu gyaffe egy'omu nsi kuba ffenna ly'ekkubo naye kiruma okukula nga toyina muzadde naddala maama omwana omulenzi naye ate obulyawo bye bitukuzizza netugumina ennaku eyo nayo ey'ensi nga toyina mbeera ya nnaku gy'oyinza tuleetera mu bulamu bwaffe ne tuba nga tetulowooza nga maama taliiwo wadde enkuzi entuuse wano simanyi. Tulabira ne ku ssanyu lya bannaffe abamu nga balina bannyaabwe noddakawo n'ogamba singa owange yaliwo naye ate n'ogamba naye waayi Katonda ye yamutwala sinze naye lwaki yagenda nzadde. Kitegeeza kantunuulira ekyokuba nti yamukozesa kuzaala nze yamukozesa ogw'obuzadde n'anteeka ku nsi ekyo kyekyomuwendo kye yagenda nakyo mu maaso ge nti yaleka anzadde. Kati ekyo kyensigala nga neenyumirizaamu nti ne bwe yandibadde yafa nzaala naye nga nsobodde okubeerawo aba yanteeka ku nsi. Kitegeeza ogugwe yagukola ki yagukola ate era Katonda ye yamutwala. Nze saali na buyinza kuba nange saasalawo yadde kukujja kwange yadde okukwe nti nandyagadde enkule naye saate wentuna naye olugendo lw'ebizibu byempiseemu nogamba munaayo boli awo Katonda yamugjawo osobole okutegeera ennaku yo okulire mu nnaku bikuzimba ate oba oli awo obeere kino kyoli olunaku olwaleero. Biki by'ofiiringa nti wasubwa olw'okugenda kwa maama? Bye nasubwa gwali mukwano bannagunoonyeza wala naye ekyomukisa yali yandekera maama omulala naye mu Luganda wano ndowooza omwana wa kkojja abakizibwe naye olw'okuba ebukojja abakazini sister naye olw'okuba nti ebukojja teva muto abeera maama. Kati yali mukulu bamuyita Juliet Nabukenya era gwe yali yatuuma erinnya lye lya Juliet. Nafuna ku mukwano era gwe nkuze mmanyi nga maama. Nkusooka nali mmanyi baaliyo bana ba Luganda nakitegeera nkuze nti ali oli mwana wa kkojja. So naye era togufuna mu full package nga bwe nandifunye ogwa maama naddala nga baganda bawe bakunyumiza ne bakubuulira nti munaye maama bwe yaliwo kyabanga bwe kiti ne bwe kiti ate baŋŋamba maama yanjagalanga nnyo nze nali nange ekyejo nanjagala nnyo nno ddala n'akagalo kange kano koolaba maama ye yakaleetera okubeera bwe kati nti nali nga kuba amayinja nenkakuba ne kagoma naye nga maama tayagala muntu yenna akakwateko nandekerayo so ne kalemerayo naye byonna nze nsigala ngamba bugambi alhamdulillah kuba byonna Mungu ye yasalawo nange simanyi oba abange ndifuna omukisa nembakuza weewaawo kyensaba ne byonna nze nsaba Mungu kye yagera kye kiba kibeera kuba ye munaaye tasobya Katonda takola nsobi wabula mu bulumi ne mu ssanyu osigala weebaza
era mu bulumi ne musanyu nze nsigala ngamba nti munaye oli munene nnyo Katonda. Yes. Abawala bameka abalenzi bameka? Abawala kandabe 1 2 3 4 owokutaano ye yafa. Then abalenzi tuli 8. Ffenna Mungu akyatusasidde weetuli mu balenzi kati nze mbeera ow'omusanvu mu balenzi 8. Mbonna ndi wa 12. Mu famire yonna oba mu baana ba Muzeeyi Kiruluuta bameka abalimu nga bannabyabufuzi? Temuli n'omu. Wasoose okwesowolayo? Temuli n'omu. Munaaye lwaki taata oba maama baali waliwo ko ebyobufuzi awaka? Ate ebyobufuzi era ewaka tebyaliwo. Tebyaliwo mu bbo okuggyako bannyumizaako konti jjajjange yaliko chairman w'omuluka era nabeerako ne chairman w'ekyalo. Lwakuba kitange ye nkuze mulaba mu bukiiko bw'ekyalo nga si chairman oba yaliko omumyuka wa chairman bwe bityo, naye era nga ebyobufuzi si bino ebyobufuzi ebiri active ddala nnyo, wabula ebyo ebyomu kitundu nga bw'obeera omanyi ebitali bya kufiirawo wennyigire wano wenyigire wali sibimulabyemu nnyo, wabula nze mbiyingira lwa nnaku eyo gye twakuliramu. Kati mu kukulira mu nnaku eyo tuba mu P7 tuli mu kudiscussinga ku mulamwa government of NRM has done more harms than good ku ssomero lya Kamutuza Tower Primary School. Awo nze omwoyo gw'ebyobufuzi we gugira munze kuba mu buto nali njagala kubeera munnamawulire nga neegomba omugenzi mu Kiibi Sserunjogi ne Sozi Kaddu Mukasa engeri gye baali basomangamu amawulire. Nentandika nange okusomanga amawulire ga bukedde nga mpulakitisi nga neŋŋamba njagala mbeere bbo. Kati mu luvannyuma nenfuna ekirooto ky'okubeera omukulembeze nga ndi mu P7. Naye awo Kaddu Mukasa ajja mu Parliament ne Kasibanta ajja mu Parliament neŋŋamba kampi njagala nsooke nsome mawulire ndio ganfuule nange nga bano mpitireyo endembi obufuzi, naye nga tewali nnyo background ya byabufuzi mu famire yange. At times tekyetaagisa kuba na background ya byabufuzi wakati ensi we yatuuka buli omu munnabyabufuzi, naddala kasita oba nga wooli osobola okutunuulira ekintu ng'okuze n'omanya nti kino kyandibadde bwe kiti naye ate kitambula bwe kiti, kino ndaba kyandibadde bwe kiti naye ate lwaki bakikola bwe bati, n'ogamba ate be nandisuubidde okubyogerako ne babyogererako mu direction enkyamu ey'okubuzaabuza, abalala ne bajja ne babyogerako mu direction entuufu naye ate ne bakola bikyamu. Nolaba nti ate naawe gwe olina okujja ku sayidi eyo gwe oba oli awo okole kyewandirowoozezza nti kyekituufu nga kyoyogera ate oba oli awo kyoyimirirako ate era nga kyokola. Honorable katunuulire okusoma kwo, omanye empapula zifuuse empapula, abantu bali mu kugenda mu kkooti nawula bannaye. So tubuulire ebitabo biwera otuyisizeemu ne mu lugendo olw'okusoma okuva ku nasale paka watu? Nze natandikira Kasali Primary School mwaka gwa 1999. Ebiseera ebyo tewaali nga nasale, essomero eryo yali lya gavumenti, naye ku ssomero eryo nasale eno esooka yajja oba 2001 kati twatandikiranga mu gye bayita top kati ye P1B n'ogenda mu P1A ye P1A ye P1 then n'ogenda mu P2. So kati nze natandikira mu gye twandiyise top. Ebiseera ebyo yali P1B. So nengenda mu P5 bwe natuuka mu P5 nga nakusomero ttaamu emu ne baagala njige ku luzungu ne bantwala ku ssomero lya Kamutuza Tower Primary School. Baali basomesa Luganda lweri? Twasomanga Luganda okuggyako English gwe twasomanga mu Lungereza. Science twamuyitanga kaliisoliiso, SST nga tumuyita amasomo amagatte, mathi nga tumuyita kubala. So kati nengenda ku Oluganda lusumbuwa nnyo okuwandiika, terwabasumbuwanga kuwandiika? Nze terwankaluubiriza era ne mu secondary yo nayo lwannyanguyiranga nnyo kuba nalina omusingi gwalwo eno wansi ate nga ne gyenva effamire erimu Oluganda lungi era mukulu wange Kasaga Yasini yabeeranga mu ntanda ya Buganda omwo ewakanga bw'oyogera Oluganda olumenyefu taata akutereeza n'akuyombesa n'okuyombesa nga tayagala owulire ng'ogamba ngenda lya mmere ngenda naaba ng'akuyombesa tebalina kukyogera bwe batyo olina kugamba ngenda kunaaba
ng'ayomba kale yalinamu olulimi luli ng'akuteerako nnyo n'oluyimba lwa Paulo Kafeero olw'olulimi lwange. So kati obwagazi eri olulimi lwange n'ensi yange nabyo ne bikula, ne ngattako oluyimba lw'Abasudde olwa Africa n'olulimi Oluganda. Kati byonna byonna bigatta. Nayagala nnyo olulimi, ne njagala nnyo Obuganda, ne njagala nnyo eggwanga lyange, oboolyawo ne njagala nnyo ne Africa okutwalira wamu. Nyingidde ku Tower Primary School we natulira P7. Then ku secondary section ne ngisomera ku Bexi High School e Kamutuuza. Niawo wonna olw'okuba family gye navangamu yalinga njavu, tetwalina bulungi ssente. Nasomeranga bwereere nga waliwo scheme bagiyitanga Kamutuuza not able to pay, nga bagikazaako kidnap. Kati biseera ebyo school fees basasulanga oba gumu kitundu, nze nga nsasulako kakaaga. Awo tuli mu 2004 si bya mabega nnyo, so bw'owulira nti nasasula kakaaga awo nga ndi mu P7. Then kati mu secondary ku Bexi basasulanga emitwalo 6 era ku kidnap nga bampeerayo 3 nange nensasula 3, naye ng'okugifuna muzeeyi wange kwabanga kuluma nagwa engulu. Then awo mu senior 4 Kajansi Progressive Senior Secondary School nempa academic bursary, ne bampa interview, ne njiyita bulungi, ne ntulira senior 4 Kajansi. Njagala kuyita mu lukwakwayo bwe namala senior 4. Baganda bange bali baagala ngende nkutulireko awo, naye nga foomu nze najjuza birala, baali baŋŋamba nzijuze tertiary institutions sobola okutemerako ku nnya, nze ne ŋŋaana nga njagala nsome A-level. Kati A-level nayo omwaka ogwasooka 2011 tamu yasooka yampitako, tamu ey'okubiri beekuŋŋaanyaawo ne bantwala ku ssomero lya Lubiri SS, ne nsomayo tamu emu naye nga era saamalako, omwaka ne gunsala. Ne ŋŋendako ne nnoonya ku sikulapu eyo e Mubende ewa mukulu wange gye nafuna akasente, ne nnoonya tuna scrap nga ngenda nvuga mu byalo n'onoonya sikulapu n'otambula n'ekizindaalo kino kimukalakaasa ne minzaani n'ogisibamu bwoti nga crossbag yalinga epima ebiwera ng'epima neera nga bw'omanya ebiseera ebyo nali muvubuka muto. Twatya muzikwatamu minzaani tetwazikwatangamu wabula olumu tetwagipimisanga ng'ositulamu situzibu oti nogaa zino kilo 3 nga gwe ziwulidde. Emikono gino giba gyamanyiira zibanga 5 nga 6 byabanga bwe bityo. So nentandika okusoma nengenda ne Bwakabaka ne bumpa basale wansi wa Kabaka Education Fund, nentula senior 6 ku ssomero lya Lubiri High School, nenfuna obubonero obwansobozesa okufuna gavumenti, naye ku chance esooka saafuna n'eyokubiri, nenfuna ku yokusatu, nensoma e Makerere, nenkola Bachelor of Arts in Drama and Film gye natuulira, gye na specializing mu radio presentation ne maliriza 2021. Si wala nnyo 2021 waneeno nga tugenda mu kalulu. So kati tugamba tutya nti profession yo ayo journalist oli sikitegedde bulungi. Byonna kyeki profession tebasoma nsome. Ndi journalist, ndi actor, ndi dramatist, ndi writer, ndi ne above all ndi businessman kuba ekyo kya mutwe. Then ne politics nakyo kya mutwe. Mzee yakolanga mulimu ki? Mzee mama nga tanafa yali musuuzi wa byannyanja, ne mama we yafa ate teyaddamu kukola n'abeera awo mulimi, subsistence farmer. Ki ekyamujja eri ate? Ndowooza essuubi lyakendera mu ye. Alabika yali ayagala nnyo mukazi we kubeera teyaddamu kuwasa, n'atukuza ate bwakunnyonnyola yali alina okulwana atukuze kubanga yali nkiko y'amaanyi gy'ali. Kwa mama mbu yalwalira ndowooza akaseera katono, kati ngera bw'omanyi yaggwamu amaanyi, naye ebyo booli awo bulamu bwe saabumanya nnyo kiri awo, naye kyemmanyi nti nze mmanyi abadde subsistence farmer, alima akamere kakulya, bubogoya bwe butyo miyembe bw'atunda, ffe bwe tutunda kuba si yabitundanga,
ffenna ne tutunda nisobola ofuna ekitabo ne kkalaamu tusoma. Kiriza naawe obulumi obujja ku ye gw'ate n'okigaziyaamu obe ng'olima mmwanyi. No, ekyobulimi ng'omuntu yenna akulidde mu kyalo era obeera okimanyi. Emmwanyi kyekyobugagga eky'omuntu ow'omu kyalo. Mwajja ensimbi esobola okumubeezaawo era buli walengera akamyufu ako ku muti abeera amanya nti akasente kayingira essaawa yonna. So kati eno mu kyalo je emmwanyi buli muntu yenna alina akimanyi emmwanyi. Okuviira ddala mbajjajjaffe ne basudde yatuyimbako budde ow'edda bagulira bumwanyi zaabala. 2026 gwe tugiyingira, lwaki weesowoddeyo okweyagaliza entebe y'omubaka wa paalamenti owa Kalungu East ate n'olondawo kibiina kya National Unity Platform? Ekibiina kya NUP essaawa eno bw'oba ogoberedde enkyukakyuka nga nze abadde n'ekirooto kyekiri ku mulamwa omutuufu ogw'okukyusa eggwanga ng'ekibiina, omulamwa gw'ekibiina n'akikulembera ne ideologies zaakyo. Weewaawo abantu abamu n'ab'ebibiina ebirala bo okusinga batunulira nnyo ebifo, era naawe ojja okumbuuza wano nga fokasi yo kyemmanyi ogitadde ku kifo, naye ate nze sijja lwa kifo kyokka. Ekifo just omanyi twasomanga mu maathi wabeerangawo set nene wabawo ne kasaabu set, nga kasaabu set kali munda mu set eri ennene. Kati kino ekifo kasaabu set k'ogufa ogunene, gufa ogunene gwa kukyusa ntebe ya buyinza bwa ggwanga, because kano akafo naye tukafuna ng'obuyinza bw'eggwanga tetubufunye, tuba tetulina kye tukoze. Era teri bitono nnyo biba bisobola okukyuka, era obulumi buvaawo, obulumi busigalawo, kubanga si kyekyandeeta, wabula nti wano lyekkubo mwensobola okuyitira nange eddoboozi lyange eryo ery'omuntu w'omukyalo ne libeera nga liwulirwa ne libeera wali ku mmeeza ekola ki esalawo. Naye nga NUP ne President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nina essuubi nti ye Uganda entuufu gye twagala. Ku kifo kino ekya MP Kalungu East mwaliko bameka abaali beeyagaliza entebe eno? Naddala nga baagala kaadi ya National Unity Platform. Mu kusooka twali bana, wakati awo nga tunaatera okutuuka mu vetting omu n'awanduka, then we twagenda mu vetting twagigenda mu basatu. Nze ne incumbent n'omulala yafunye kaadi ya DF ye gye yagenze. Oluvannyuma lw'obutafuna eno? Oluvannyuma lw'obutafuna eno yali yavamu NRM n'ajja mu NUP etamuwadde kaadi n'agenda mu DF. So kati nze n'oyo ne incumbent era naye yaze independent. So kyayongedde okulaga. So kitegeeza nti akalulu nga mwenna bana mu kalimu oli yagenda mu DF ono yazze nga independent. Wokuna ye yakavaamu. Ne musigalako basatu. Wokuna yasikamu n'ajja asaba obwa meeya. Nga basunsula aba local government era n'atafuna. So kati n'abiviiramu ddala. So kati ekifo okutwaliza awamu mukiriko bameka? Kati essaawa eno tukiriko 7. Essaawa eno tukiriko 7. Abala saagala boogerako kuba munaaye be bamanyi nabo buli omu awujja kasepiki ke. Naye nga manyi bo bannakalungu bamanyi ekyokusalawo ekituufu. Ate bamanyi nti ambuleera gwe mulamwa gw'eggwanga, we balaba ambuleera we bajja okutiikinga. Kubanga ekibiina kyabagamba nti ku luno tugenda kwekennenya buli mukulembeze gwe tugenda okubawa, gwe tugenda obbawa yo yajja kubanga yasaanidde. Era nange nzikiriza nti ssaawa eno nze nsaanidde era ne mu maloboozi g'abantu nzikiriza nti oba oli awo nze nkola ki? Nze gwe bagenda okuwa omukisa. Olowooza ki ekyakusobozesa okuwangula abasatu bano nga bwe mwali mu vetting? Kweteekateeka, kubanga nze ekirooto kyange kiri 19 years old. Ate era ng'ebbanga eryo lyonna lyonna nali nga njogera 2026. So mu ekyo ne kimbeeramu munda yange nti 2026 lwe ndijja. Era 2021 abadde ne kaadi namugamba yali yakamala emyezi 5 namugamba 2026 nzijja singa oba toweereza bulungi. Ne bweweereza obulungi sijja, ekirooto kyange nja kyongezaayo. Naye Katonda yendooza naye yali yagera nti 2026 is your time. Tugende tulabe ate gye binaggweera. Sina tulabe. Nzikiriza nti Katonda agenda kubimaliriza
kuba bino olugendo si lwange, lulwe ne bannakalungu East, kubanga bayitiramu eddoboozi lyabwe lisobole okulinnya. Nze ninga mukongozi kati babanga abalonzi ze Mandwa, nze mukongozi agenda okukongojja eddoboozi lyabwe okulitwala mu palamenti y'eggwanga. Naye Katonda yasalawo, yagenda osalawo abantu abo emitima gyabwe gyesigenze, gimpe eddoboozi lyabwe nze nditwale. Abantu abasinga ate naddala ba members ba National Unity Platform tebaali bamativu na vetting process. Baga nti waliwo abantu abafuna kaadi nga bo mu ndaba yaabwe kale bagamba nti tetwaliyo munnayo gye babuuliza bibuuzo, naye ffe ku ground twali tulaba nti ono n'ono n'oli be bandibadde bafuna kaadi mu kifo ky'abaana okugifuna. Gwe nga yafuna kaadi era member wa National Unity Platform, oli mumativu ne vetting process nga bwe yatambula? Nze ndi mumativu, naye ate era aboogera ebyo munaye baba ne entitlement, era babyogera lwakuba nti bo bafiiringa baalina kuba bo. Naye ng'ekkaadi jjukira ebeera emu mu lwokaano muzze 6, muzze 8, muzze 3 agifuna abeera atya. Era ow'omukisa yo yakkiriza n'agamba nti kale bagitutte naye it's not a do or die, kanzire ebbali gwe bagiwadde agende mu maaso, kubanga mwenna temuba babi, muba balungi, naye balina otwalako omu asinga. N'abawagizi abawagira omupiira, waliwo Messi ne Ronaldo nga basinga omupiira, bonna be basinga obulungi, naye buli omu alondako atya omu owuwe, tebasobola kulonda bombi, okitegeera. So kati ne tiketi yalina okugenda eri omuntu atya omu. Kati ababoogera bwe batyo munaye baba n'endowooza zaabwe bo ng'abantu, kubanga analemu ebbuzi okutuga nti lintunuulidde, in simple terms omunafu tabulwa kyakola ki kyeyeekwasa. Era bwe bandibadde bo wekyandibadde ekituufu, olw'ensonga nti balina entitlement eyo nti be balina okubeera. So kyovula balaba nti abalala tebakoze eki, tebasaanidde, nti beewulira eryanyi saamaanyi ameemanye gamala ebitembuga. Abaana b'e Buddo bayimba nti gwe byalema agamba nzija n'ow'amaanyi agamba ntuuse, mwaka gwe oteranga n'ojja ne twawula abalenzi mbasajja, omwaka gwa 2016 sambyako. Yagamba nti omunafu alwala mbalabe tagwa ddalu, okitegeera. So kati abo bakkirize nti baba baali banafu, era bunafu bwe boogeza bityo ate bongera kwoleka bunafu bwabwe, era lwaki baali tebasaanidde, kubanga okukkuluma kwabwe kwe kulaga nti ddala era baali tebakoze eki, tebasaanidde. N'oleeta kino n'oleeta kiri, n'oleeta kino n'oleeta kiri, asirise teyejjusa, kubanga guno si mulimo. Era abo be biruma ennyo be babagulabanga omulimo, bizinensi, bagendeeyo batuuke balye buli musaala, bazimbye embuto zaabwe, baddeyo mu maofiisi banyumirezi esi buno buweereza serve and go. Ate era temukkiriza muntu kati mu buno obukulembeze obupya obuli mu Kyagulanyi okusukka ebisanja ebibiri, serve and go. Wakula ennume tewakula etya emu ne boba mulungi. Lwaki ogamba nti tebakkiriza? Ssemateeka wa NUP bw'agamba Okukkiriza batya? Temukkiriza muntu kufuga bisanja. Yes, ne ssemateeka wa NUP, naye era ssemateeka asooka kuba mu mitwe gya muntu. Wano ateekebwa buteekebwa mbuki mu buwandiike n'akakasibwa, naye mu mitima ng'ekibiina ffe tukkiriza nti omutasaanidde kusukka bisanja bibiri kiba kimala. Kati gwe kyetume, wadde ssemateeka baagana omutongoza, gwe kyetume, tetugenda kusukka bimeka. Era naawe oyagala 2 byokka, bannakalungu bakute 2 byonna. Kitegeeza nti bwe biba ebingi ennyo 2, kitegeeza nti asobola n'okukoma ku kimu. Kitegeeza maximum 2 terms. Ate oba n'abannakalungu bakwagadde ne bakusindikayo ekyokusatu, onoogaana? Awo nze mba omunafu, because the greatest act of leadership is mentorship. Kati mbeera ntya ng'egyo emyaka gyonna ndiba sisobodde yadde okulaba omuntu ow'omuzinzi asobola okujja akole ki, abeerewo. Era bwe bansindika ekyokubiri, kolo yange eribeera bannaaye abasobola okwesimbawo mwetegeke, tubeetegereze,
tubasunsula alisobola okujja ekikola ki palamenti ewooma honorable ewooma ojja kulya ebigambo byo ewooma olw'abo abagenze okulya bwe tuba tugenze mu lumbe nga gwogenze kuwoomerwa mmere tojja kuvaayo ojja kumaliriza nerekeddwa ku masowaani ogisibye ogikole ki ogitwale niwe oba wagenze lwa mukolo ne bw'ofikkira ogamba kasita omukolo ngukoze ki ngubaddeko kuba nagenze lwa mukolo oba onfuna so kati neeyo palamenti ewoomera abo ababa bagenze okukola ki okulya yes privileges gye ziri zibeerayo ne munaye ate ffe size zitututteyo waliwo eddoboozi lino lye lisinga okubeera ekkulu tolowooza nti Nkeretanya agendayo takimanyi nti omubaka wa parliament bamuwa $2,000,000 olowooza kirungi naye nga omubaka wa parliament qualification ya senior ya 6 kyokka omusomesa bamwagaza degree naye ate omusaala bamuwa busammambiro oba onfuna okitegeera kati nze tikitegeeza nti kinnyumira wadde ngenda kisangayo so kitegeeza nti byebimu ku bye tulowoozaako oba olya bye twandyagadde bikole ki bikendeere n'emisaala emisave ennyo ebyobufuzi bifuuse ntensava tebulwako giyayaanira kati babifuula ntensava ffe twagala tugifuule entenkapa Kyovula Kyagulanyi akugamba nti misala gy'abaka ba parliament nezo ezisente z'emmotoka bijja kukola ki misala gujja kukendezebwa nezo sente ziveewo nti ekikulu services zino abaka ba parliament abangi tukolayo ki nze sirina kyenfiirwa nga sente ezandiŋŋenzeeko zizze ne ziweereza services eri abantu b'e Kalungu East oba onfuna kiba nange kinsanyusa kyeza Kalungu East naye bagijjawo wabula sente ezandigenzeeko nga zinsasanyizibwako nezidda ne ziyamba abantu kyekiba kisinga obuki obulungi nange awo mbeera mu byenkola nga ndi mumativu nga kasita abantu bafunamu kati newalala bwe watyo eggwanga lino ligenda likola ki litereera naye byobufuzi babifuula business where someone can invest and expect abnormal profits in return